Ekitongole ki National Identification Registration Authority oba NIRA omwezi ogujja kyakutandika okuwandiisa bannayuganda abatafunanga ku ndagamuntu ko n'okuzza obujja ezigenda okuggwako omwaka ogujja. Kati olwaleero Minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi akulembeddemu ttiimu y'abakugu okuva mu kitongole kino okusisinkana abakulembeze mu bbendobendo lya Luweero okubamanyisa ku nteekateeka eno n'okubasaba okukunga bannaluweero okugijjumbira. Okusinziira ku Minisita Muhoozi, abantu abateekeddwa okufuna ndagamuntu beebo abagwa mu ttuluba lya mirundi ena egirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga ng'abatali bannayuganda si baakuweebwa ndagamuntu nga bannansi. Waliwo bannayuganda ab'obuzaaliranwa balina okuba nti bazadde baabwe baali bamu ku batuuze ba wano ab'enkalakkalira abali mu ssemateeka omwaka 1926 February 1. So abaali mu Uganda okuva olwo baafuuka bannayuganda. Kyokka waliwo okutya mu bakulembeze b'e Luweero nti ababundabunda bandifundikira nga bafunye endagamuntu olw'okuba bangi basensedde ekitundu kino ng'abamu baatuuka n'okugula ettaka nga kati balandi road abayinza okukozesa ensimbi okugulirira okuzifuna. Baguze ebibanja abamu balina ne titles kale awajja kubeerawo ekizibuzibwawo omuntu okumugamba nti alina ettaka si munnayuganda nebifaanako nga bwe bityo. Kati nga kizibu nnyo omuntu gwe munnansi omutuufu okuvaayo ogambe nti omuntu ono yagula ettaka wano naye nga si munnansi ate nga ku ttaka lye kw'otudde. Wabula Minisita n'akulira ekitongole ki NIRA balabudde baggiso n'abakulembeze b'ebyalo okwewala okuteeka obutuuze bw'eggwanga ku mudaala nga bakkiriza enguzi okuva mu bagwira babawandiise nga bannansi. So tetwagala nti abantu abatasaana kwewandiisa abatali bannayuganda bannansi ate okugenda ku lukalala lwaffe olw'abannayuganda kubanga obunnansi bulina implications. So tetwagala nti tutwale ng'ekintu ekyo kiri cheap oba ekyokutunda. Poliisi eyinza okuba nga teribulirwamu, NIRA eyinza okuba nga teribulirwamu, naye mwekubira enduulu. Asabye ssente bwe mukwatako babiri nga basabye ssente bajja kudduka buddusi. Okusinziira ku kitongole ki NIRA okuwandiika bannayuganda okufuna ndagamuntu n'okuzizza obujja kwa kukulungula emyezi 10 okuva mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno.